Yes, alright, webale kubanga atera okyokumire ku Projan Media TV. Kakati esaa zino wenjogerera badde njala ate nkuwe egguli limaze okubanga likwata wano mu ggwanga Uganda. Kakati esaa zino eno emabega kaawo Big Eye wetogere esaa zino ali mu UK. Waliwo sagga ebadde waawo nga balina enkayana Bebe Cool nga yeegase ne Big Eye bali mu kuvuga bali mu kutyobola ddembe lya musajja mukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja nga bamuliko bamuvumaavuma. Eyali mukyala we ayitibwa Nalongo Donzera avuddeyo n'apostinga n'agamba bannange embwa gwe kisajja gwe mpulira wantamira ddala. Moze radio senga mu kifo kya Moze radio kufa senga mbwa gwe wafaamu ng'agamba eyali bbaawe Big Eye n'amugamba nti no owoza oyina emirembe saa zino olina mu UK owoza oyina emirembe lwaki obonaabona mbwa gwe wantamira ddala toyinza kudda ku bantu baffe aba people power tunatandika ng'okubanga obavuganya babakozesa bukozesa mulinga mbwa muli awo munyiza bunyiriza mulinga ki ebigambo mwana mwala byayogedde byadde biyitirivu nnyo nnyo n'asooka muvuma ebiwanvu n'empi n'amuwemula n'omuwemula ng'aposinze ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Instagram n'agamba Big Eye bannange nali manyi otegeera naye totegeereramu ddala wadde n'akatini obuliramu ddala nga bw'okiwulira. Big Eye tosaana nakubeera mu bantu oli nsolo yamuvumira n'amukatiza n'amuzza wali ate abakomenti ze nabo kwe bayongeredde ddala ne bavumira ddala Big Eye kwegamba embeera obedda bagamba badde Nalongo obedda tulinze gwe oriyakitinge ku musajja ono byadde ayogera naye munnange fano ku Projan Media TV tugamba nti okola omulimu gwa maanyi nnyo mawulire mangi gakyajja nkyaga kutuusako mu bungi nnyo gakyaliwo ddala.